butereevu kansubire nti nomwasibye bulungi gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujje waleko gyonna gye mutussako engalo basasirako mwena abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abasiraamu mwebale nnyo mwebalire ddala okusiiba amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu bantuuse okubeera nga tenkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing ate kakakadde oleme okubeera nga ate omissinga out yes Nenge ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu zikyalandira ddala nsonga za rape ku bigambibwa mbu yayingiza engatto bw'atyo mu muzikiti kati nno ayina gye yabadde alaze okubeera nga ate awaayo obuyambi ng'enkola ze we tuzimanyi mukyala mugabi nnyo era atera okuyamba abantu ab'enjawulo mu kisibo nga kino atera okubaako basiibulula n'abaako bambi bakyusizza obulamu bw'atyo n'abatuusako obuyambi mu bintu eby'enjawulo bw'atera we gwabadde ayinayo gye yalaze wabula bo abasinga obungi kye baalabyemu kubeera nga baamulabye ng'alina wayimiridde mu muzikiti ng'alina message oba ng'alina ebigambo byagenda mu maaso n'okubeera nga ate ayogerako eri abaana abo oba eri abantu abo be yabadde aleetedde obuyambi wabula rape avuddeyo ku nsonga zino kubanga bangi nnyo baavuddeyo ne boogera bingi nnyo era abamu ne bagamba nti bamugobye ne mu muzikiti olw'ekikolwa ekyo munnange kye yakoleddwa wabula ye rape avuddeyo bw'atyo n'atangaaza ku nsonga eno avuddeyo mutuufu nga mukyankalamu nnyo olw'ebigambo ebyayogeddwa ebyamukuddeko waya era naye bw'atyo n'avaayo n'abaako obubaka bw'asindika eri basheeke ab'enjawulo abavuddeyo ne baba ng'ate boogera ku mbeera eno n'abantu ssekinnoomu abavuddeyo ne beefuula nti bamuwabula ku nsonga eno era bw'atyo n'aclarifyinga n'ategeeza abantu lwaki ekikolwa ekyo kyakoleddwa ngenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate munnange omwekanya wabula nze kuno nga nze kulinga kuwabulwa eri mu abampuliriza mikwano gyange twewalenga nnyo okusalira abantu emisango nga tetunnamanya nsonga lwaki ekintu kikoleddwa ekirala wobanga oyina access ku muntu oba mukwano gw'obaani ng'alina ensobi gy'akoze mu kifo ky'omukolera akatambi ku TikTok oba Facebook oba YouTube okatambuze gende tuukirira omuntu oyo oba oyina ennamba ye mukubire oba oyinawo osobola omusanga musangewo oyogere naye ggwe nga ggwe wabula so sikwata simu yo olw'okuba munnange TikTok yajja n'otandika kwogera by'oyogera ate nga ne by'oyogera munnange tobirinaako mutwe n'amagulu oyinza okunenya omuntu naye ng'ate munnange gye bigenda ofundikira gwamunenyeza ggwe oli mu nsobi so at times tuwulirize ng'oba we tubanga tugenda kunenya abantu tusookenga kubabuuza nsonga lwaki ekintu kikoleddwa before nga ffe tetunnanenya tukirira omuntu omubuuze naye lwaki wakoze kino then mu byagenda okunnyonnyola ogenda okuva either omunenye oba okole ki oba ebyo biggwewo ggwe nga ggwe abadde alina okutegeera ensonga lwaki kyakoleddwa nze nga nze munnange okwo kulinga kuwabulwa eri mmwe ate abawuliriza bange mikwano gyange otherwise ebintu ebimu tugenda ne twefuula nti tuwabula abantu oba tubanenya naye nga because tetumanyi lwaki tubanenya nga bigenda kukomekereza ate ffe tuli mu nsobi therefore tufengayo nnyo okwagala okumanya ensonga okusinga okwagala ate okuvangayo ne tunenya omuntu ne tumuswaza ne twogera bingi naye ng'ate tetumanyi ensonga kankulekereko obutambi buno goodbye for now toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawira amala mangi nnyo nnyini ddala gwe kikazi gwe simanya nga kimise zibinde basimanyako kuteiro simanya abi simanya bikinyoko nja kukuboluyi wallahi billahi taala damu oyingize engatto mu muzikiti lwaki muleeta amalala mu ddiini wenna ovudde erina amagatto go ge mulinnyisa mu ttooyi oyingidde masijidi obadde ku ssomero lye bayita alwahida liri kigoogwa bamaseeka bawo mulinda ki omukafiruuna ayingiza engatto mu muzikiti mukazi gwe kyokoze kibi mujja amalala mu ddiini yenna agiza amaala agamuwa butwa yenna ali ati yenna akikinyala yeeyogeza oluzungu simanya ye yasoma nnyo simanya akola mu TV temutuleetera busukaali bwammwe temutuleetera bucerecere bwammwe nga mujja okumanyira eddiini toyingizanga ngatto omuzikiti mu respecting ebifo eyo si toyo eyo si rumu ya Mr. Bindeba ekyo si kiyigo eyo si toilet eyo gye mwegattira ne Mr. Bindeba lekerawo okuyingiza engatto mu muzikiti Allahu akbar maswali abasiraamu mwenna ng'oyagala oyingira ejjana sheyalinga vidiyo eno giduwetinga Mrs. Bindeba ayingiza engatto mu muzikiti
Mrs. Bindeva ayingize engatto mizikiti zibadde na za white nonno zibere engatto ezitegerekeka eziwunya kabondi mugere maswali la ilaha illallah Muhammad wallahi oddanga muno kikola. Let this be the last warning to you. Toyinza kutumanyiro jeri amalala go ebyo bye mugendeyo mu bucerecere bwa moyo mu bukefusi obukokokoko leta amalala gwogenza okulaba ng'ekifo bwe kito moyino yingize engatto gwe shaitani gwe audhu billahi minash shaitani rajim. No yingize engatto muzikiti ate wotumanyira oyogera n'oluzungu muzikiti mutadde zi TikTok muzikiti mukwata zi live amalala gagenda kubakomyawa mbungenda kusala ne biwo mukabina. Tewatawaziza wenno wunya wenna amala wali Yesu alayo Allah nsonyiwa okujjajinga nayo mukazi onamanyira naga amala agaliko ina agalika amasavu gembizi mbogenda yimirira muzikiti eno lina mu ngatto olukigambyeko ne kijjamu ebigatto ne kisigala mu stocks ezeziwunya la haula basiraamu Mrs. Binde bataddamu okumanyira obusiramu luno olutalo lw'ogudde no jihad. Tugenda kulwana olutalo ddamu oyingize engatto gwe Mrs. Bindeva. Gwe Bindeva gamba mukyala wa Jamalala mu masijidi amalala agakolera eyo ku mativi neyeweyo gye musula temutumanyira. Muzimba omuzikiti ogwa mwe muba muyingize nga Mrs. Bindeva. Abasiramu be Uganda mulowooza ate tebagobye mukyala Bindeva mu muzikiti. Mbusimanya yayingidde mu muzikiti n'engatto. Mbuyaze ku muzikiti nga yeekubye make-up eyeshadow. Mbusimanya yenna ng'ashana nange ettungulu. Bannanga abasiramu be Uganda. Mutuggyeko amaalo. Ffe wano e Bulaaya tusala n'engatto zaffe nabagamba luli. Tusala ne make-up waffe eyeshadow. Iba naye rape. Lwaki okayana n'abo abasiramu be Uganda? Linya kanyonyi oje wane kata tusalire wane Bulaaya osale ne make-up wa matalingi. Linya kanyonyi oje wane Dubai olikana nabo bachi abasiramu be Uganda abakulekanya ensi Uganda gye balimu yekyasinze kubeeramu midaala gyambizi kati bakugamba nti bo batuukirivu nnyo beefuula abatuukirivu abo abasiramu be Uganda abo oyinza okugamba Uganda teriimu bbucya za bigodo. Fetulieno Bulaaya ensi z'abawalabu ezifugibwa sharia lo temuyina kye mutugamba okisegedde seeka era nze saagala seeka wa Uganda mbuulirira togeza n'ombuulirira kubanga gwe ddiini ogirabye bukulu omuwalabu wange ali wano ye baamuzaalira mu Kuruhani gwe baakunyika mu kyogero ono seeka wange ow'ebuwalabu ye baamunyika mu Kuruhani kati mpulirizaani ndeke wono gwe eyazaalibwa mu Kuruhani nzire kugwa ow'ekyogero mukwano nedda sina kyenkwagaza seeka sirina kyenkwagaza kubanga n'ekirala bye mutusomesa e Uganda tugenda okujja wano e Bulaaya ng'ate birala wano osaala n'engatto zo tewali buzibu wano tebakuteekako mateeka kubanga mu Uganda obusiramu bwa Uganda komera rape jangwe kata tusaale jangwe Dubai linnya wakanyonyi va kwabo abadongo aba badongo nnyo bakyali babisi ensi yabaleka dda obusiraamu we mubusomeseza bwavaawo dda tuli mu 2023 22 century tulina mu 22 century 21st twagivaamu mukyali eyo mutubonyaabonya mutumalako emirimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope we are all okay. Now I am here to address about something that I feel like some people are taking it too personal. I hear naingize engatto muzikiti ne wabula bambura bikora musesa. You are so funny. So you all want to teach me that tebayingiza engatto muzikiti? Really? As in really? Abulanze munzijeko kwegambo bankyogere nantya munzijeko akajanja munzijeko akajanja n'akamanyiro akabalowoozesa nti nno mu bikolwa by'abannammwe ebirungi mmwe mugenda okuva mwefuule nti nno muli bannabbi ba kuno baddiya buli omu akolerera okufa kwe kolerera okufa kwo nange nkolerera okwange Allah alitulamulira eyo okiwulira bw'oba owulira ng'oyaga kuŋŋambako wandize mu inbox yange nongamba rape ekyo kyokoze munange kikyamu nenkubulira ensonga lwaki nkikoze si
wabula gwe kwefuula nabbi wa kuno bw'otegeera nnyo obusiraamu nga totegedde na nsonga lwaki ekintu bwe kityo kikoleddwa kubanga ebbanga lye mmaze mu busiraamu toyinza kuŋŋamba nti nno gw'ogenda kuntegeera nti nina okujja engatto mu bigere byange nga nnyingira omuzikiti munnange nedda okitegera kaakati gw'oyagala okumanya ennyo lwaki nayingidde n'engatto ate nga saaziyingiza mmwe kye muyita omuzikiti wabula nayimiridde bwe bateeka engatto era nabadde nyimiridde ku luggi and after being permitted because I was going to put off my shoes then asomesa ne ba sheikh ne baŋŋamba nedda osooka okuyimirira wano they pointed where they put shoes omuntu yena wanateeka engatto ng'ozikutte n'oziteeka ewantu kubanga ne muzikiti wabeerawo awamu wetuteeka engatto so munzigyeko akajanja baddiya nze temummanyiira temugenda kummanyiira ekyo la kolerera akalamboko nange nkolerera akange teweefuula amanyi nnyo ng'ogenda kujja ku mulimu gwange omulungi nnyi ssebo ngambe n'okuŋŋamba mbu ebyo kati by'okoze byonna byonna biyinza okuba Allah tabibaze gwengaani gw'oyogera nga gwani nabbi wa kuno Allah wa kuno munnange ononsonyiwa naye nze mmanyi Allah ogwo ate si yeggwe so I will only I am answerable to the Lord not you temummanyiira. And now the next time you want to talk about something make sure you have made enough research ate ddala nga kya ddiini kubanga baddiya tubakooye okuweefula bannabbi ba kuno mutulekeemuko okitegera some of you temusaddakanga nako you don't even know what it means mumanyiira omuntu nze temummanyiira kakati mwe baseeka abeeyita baseeka ate ddala ba TikTok abalowooza nti mugenda correctingira abantu ku pages zammwe mbojja ku page then watandika okuncorrectinga mukwano ojja correctinga balala sinze nze bampita nakitto sinze kakati nammwe abajja nga mwagala okucorrectinga omuntu mb'olwokubanga mbuwalabye omuntu omulala ng'akyogeddeko so nawugamba kati wano ngenda funa likes and comments because ngenda kwogera ku kintu ekitrendinga my dear making sure nti no bw'oba oyogera ku kintu kyonna kyonna ekyeddiini yogeza olulimi olukwatagana temutandika kuwemula nga we mwefuula mbu muli basiraamu some of you actually are not Muslims but because olabye kati ekiriko kya busiraamu kambukira ekyo so n'oyagala ojje weerimbike mu ddiini otandika okwogera olulimi olukyamu oba okozesa olulimi lw'okuwemula mukwano naawe tekijja kusoboka kuntegeerera like gwolowooze nti ojja kuntegeerera ekyo okubya ebbali seeka ayinaayina omutuufu amanyewo okusanga rape waba rape n'ekintu kyonna kyakoze nga si kituufu I have social media handles you can come in my inbox and tell me and then I will tell you lwaki kiri bwe kityo n'ekirala mukubire abantu b'essomero gye nva waliyo bamasheeka mubakubire kubanga basomesa ddiini mubakubire mubagambe oyo mwali ekintu kyakoze kikyamu and they will explain to you temutandika kulekanira bintu byemutalinaako omutwe n'amagulu muli kuneeno mwena mwereeze mwemazeeyo banaye mwereeze ate temufunye likes and comments bulijjo afuna comments 2 kati ofunye comments 100 olaba gwoliko oyogedde ku rape abula nze munkwasa ennaku ge mazima naye baddiya mujja kumanyiira mulala sinze kakati mbalayirira byonna mubikole naye mulekeraawo kati mulekeraawo okuwemula n'ekirala waliwo gwendabye mbu simanyanga ng'ayogera oluzungu simanya mu muzikiti bateesa kwogera lulimi ki ku secretary wa Katonda bateesa kwogererayo lulimi ki wabula obwavu kibi kati oyo obwavu bwe bumusumbuwa omutima omubi neffutwa bumusumbuwa nze munzigyeko akamanyiiro baddiya mundeke Allah njajinge si mwe mulina okunjajinga buli omu akolerera okufa kwe buli omu akolerera akalambo ke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.